103 katonyeza 3 Radio 4 ensonsozi n'ekikumi katonyeza 7 Radio 7 radio y'abejjukulu b'omukama kabaliga nze Adam Kungu. Program gw'ensonga niwe ensonga ku dakiika 25 zokkezaakera ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Bwanika ba ku TV show emu literally says the same nga bigambo mpaka Betty Namboze. Just listen to this. That is cheap politics. Wempulira kati nti mwagala okutulowoozesa Namboze tofunanga coincidence yonna ekutwala niya government okuteeseza bw'aba tebakuteeseza wali nnyo otya okuva wano n'ogenda mu America okujjanjaba wali okwalifyinga ku ssente ezo ze baakuwa. Honorable Mpuuga ono yamukwata Kivumbi Segona ne bamutwala mu office ya speaker. Sente zikutwala mu America. Sente zikutwala mu America wazijjawa. Ono abagambu tebamuteeseza. Abagambu tebamuteeseza. Wuliriza eyo selfishness nze sobola gikkiriza. Sobola kujja ku program. Okwalifyinga ogenda mu America ku sente zanyu. Ngani. Wuliriza. Bano baagala nnyo. Bwesewo ojoyo bali abaana baleke oba nosobola boogera kulya boogerera. That is Honorable Abedi Bwanika Katabi Babugume n'omubaka Betty Namboze. Bwanika ng'aggumiza ensonga Gashumba ze wayogera ku programu eno. So kakati headphones zino zimpa obuzibu nga njogera. Kakati nakugambye nti ensi bw'efa njala munonya akatabo kabaita The Dictator's Handbook akulaga ensi bwagisaanyaawo amaliza nga cultural institutions naziwambye amakerezia agawambye religious institutions ne government kyasembyeyo kimanyi mawulire kyovola abantu story nga zino tezijja monitor tekyazi breaking abamwenda nga bakyaliyo. Lwaki omuntu nga Gashumba atali munnamawulire asobola okuba ne information eyo? Wabyogera wano ne bagamba Gashumba propaganda. Ne ba ati Gashumba siwa tayagala nupu bagamba bera bide fetu atandika people power. So bino betu breaking wano byali badde media houses. Era media house be break it wano nze nawe. Monitor ya Andrew Mwenda bali badde batuwane wire transfers TT sente za tambula zityo kuva consolidated fund nezigenda ku account ya Namboze gye yali. Owulira kino bannayuganda mwenna njala mukimanye buli mubaka wa parliament aina medical cover, medical insurance emujjanjaba ye ne family ye netasuka milioni 2. Kyovula abaka basinga bakoma Nairobi. Ne kasogena mu nsendala India Bungereza wa government ya Uganda. Ekyana kino yala mukimanye tewali munna Uganda agenda kujjanjaba kusendeza mu wa musolo nga bajita National Medical Board walo ka board kabasawo kakulirwa minister wa health. So Namboze yali tayinza genda mu America nga minister Ruth Ochenji tasayininze. Ekyokubiri Ruth Ochenji tasobola kusayininga ku gundi ezo nga Yoweri Museveni tamanyi. Kati kokubira approval ya president. Kwacho ino okumanya Namboze amanyiddwa abadde amanyiddwa nga akolokota government. Nefa abamumanyi no. Awatakulokota government. Nakikugamba wali wano Namboze alina okuteeka ekifaananyi kya President Yoweri Museveni mu ddiiro lye. Namusinza lwaki? Namboze milioni 8 ogwa ku account ye waabwe ani yali akutte ku milioni 10 ekya cash. Namboze balina okusinza Yoweri Museveni. Singa President Yoweri Museveni abantu abasinga twalitegedde na gye bali. Njagala otunne ebifaananyi bye ne kaakati. Namboze danga twenza musaba namba. But this is not Mr. Museveni's money. It is taxpayers' money. Yes. Who is in charge of the taxpayers' money in Uganda? See, Minister of Finance? Nziramu. President and Minister of Finance. Thank you. Temu confusing abantu. Ani Minister of Finance mu Uganda? Si Kasaija? Matio Kasaija. Ani amu delegatinga? Mwai Museveni. President. Yes. Namboze yali badde n'ekifaananyi kya President Yoweri Museveni ngabo ine ekyabikira Maria n'ekya Yesu mu nyumba ye n'ekya Museveni musinza. Omusajja yabajja gye mwali mutamanyi.
wali badde oyitawa lindako ensonga eno nkulu nnyo naye bwe babeera ku leediyo Nambooze yabaddenga omuntu ava okusembera ewa bishop sikaati neegwa yirizi bishop n'alaba yirizi omukati we kyava okusembera yeesibye yirizi musho eyo gye babaddeko ne bwanika by the way mu bantu abamu bootwala nti bali brain bwanika oyo gwolaba is good bwanika oyo yakolanga show ku radio 1 akaboozi every Monday ne basajja mivule ng'agibeerako ku Monday nze ng'agibeerako ku Tuesday nga ze shezi kyasinza okuwulira ku radio 1 akaboozi okuva lwe twavaayo oba radio eyo gyeri simanyi you get it n'agenda ku CBS n'amuddamu kyekimu kati bwanika omusango gw'ayina mu Uganda mazima kasita oyogera amazima mu bataagala gawulira ogwo gwe musango ye Mpuuga kye nasanyuseeko kiri kimu Mpuuga batandise okuvuma kabakuvume No, we shall get to that. Ontwala nnyo mwami. Nkutwala speed. Tontwala speed. Apparently Nambooze si musanyufu n'abamu ku bali mu opposition ne ebigambibwa nti wabaddewo negotiations wakati wa powers that be and abayambyeko okureleasinga Omubaka Sseggirinya ne Ssewanyana. They think this was not proper and awava obuzibu. Kakati kankubuulire Kungu. Na kino njalo kimanyi from today. Complainant singa Ssewanyana ne Sseggirinya bagamba nti situli basanyufu oba bwali enteeseganya zonna ffenna tujja kuvaayo tudifendinga Sseggirinya ne Ssewanyana. Era tujja kuvumirira omuntu yenna yebaddemu onteesateesa ezo. Yes. Who is the ani complaining nti Sseggirinya baavuddeyo through a back door? It should be Sseggirinya ne Ssewanyana ne relatives baabwe. It's Mr. Kyagulanyi complaining. Nonsense. Taina locus mu kino kyogerako. Kyagulanyi taina na locus ku kino kyogerako lwaki. Kyagulanyi be bakwata Firebase, the deep state ya NUP, Nubian Lee, Eddie Mutwe, Kyagulanyi through a back door. Yasala amagezi Nubian Lee Nedi Mutwe neba Danny Magic neba bata. Olya beba malo okubata coach neba gamba balina okureportinga nga match every after 15 days. Bail terms balina okudepositinga passport zaabwe mu koti marshal. Nubian Lee asiba kunyone Kyagulanyi. Bail term endala gye bateekawo tebalina kusukka wakiso. Olya Kyagulanyi alinganga kakapa atya kapa bwe mala okuliya ekintu kyonna enoaze emimwa gino gyonna n'otalabawo kantu. Successful Kyagulanyi kyakoze abantu is a good comedian, he can put up a show. Oyina okubanga otegeera nnyo okulaba emizannyo gye. Kyagulanyi yanegotiatingira Nubian Lee, Eddie Mutwe, Danny Magic ne Inner Circle yaabwe ne bava mu kukomera. I'm coming. Tebabajjayo kuyita mateeka. Ate Sseggirinya yese muki? For them they think. I'm asking you. Kungu guiding a debate eno. Kungu UPDF yagenze ne pikinga Sseggirinya ne Alan Ssewanyana. Baloye balukwago ba following the due process. Excellent. Nubian Lee era ne yeyimirwa mu kooti. Kooti negamba temuyina kusukka wakiso, muyina okudepositinga passport zamwe mu kooti, muyina okuleka temuyina kusukka wakiso, mudepositinga passport zamwe mu kooti, muyina okureportinga every after 15 days. Bali bazeeyo. Sibalabanga. Mirundi akola bwati. Abali ku radio tebakulaba. Akwata ku mutwe. Bino timubiraba. Be yali asinga okwagala. Yaba negotiating ne bavaayo. Abaana b'abantu abakyali makomera wali omulabyeko nga ayambala t-shirt nti mutabasibe kubanga be yali ayagala. Kooti zabata. Ekyokubiri Kyagulanyi abadde asabirira 24 hours Alan Ssewanyana ne Sseggirinya babeere mu komera lwaki. Buli wabadde alinnya ennyonyi n'agenda ebweru ng'agamba nti n'ababaka bange bakyali mu komera. So Mr. Kyagulanyi didn't want these people. No. Kibadde kimukolera. Ekya Kyagulanyi bana abaana bakyali mu komera kimukolera. Era government n'emala eyita abaana abenkya. It's a setback for Kyagulanyi. Abatakyalina kyagamba ba donors be. Abadde alayinga nnyo ku baana bano. Yes. Keka bayiti keka nyeebwa. Baba no mukomera. Ababaka bange. You get it? Muyambese okutegeera ebintu bino. Kyagulanyi yalumiddwa nnyo Sseggirinya okuva mu komera.
kubanga kibadde kimukolera. Kyagulanyi tasabirira baana bano bali mukomera kuvaayo kuba kimukolera. Kubakala. Kuno sikuwaayiriza kuno mwami Gashumba. Agondi wano situli mu anikat please. Situli mu anikat, situli mu museguyo w'olugambo, tuli ku serious business. These are facts. Figures Abedi Bwanika ziranga verse mu Bible. Facts. Ulira million luka. Echi neunyiza Lord Mayor. Yes. Bisatu munya. Nkaga munya. Nkugambye multiplying a dollar yamala emyezi mukaaga. Yamala emyezi mukaaga. Yamala emyezi mukaaga dollar eri kumeka 3 mu 7. Ndako. You're at 3 times ennaku 12. No, 180. Yamala emyezi mukaaga. Buli mwezi guberamu emyezi ennaku meka 3. Ogenze nnyo. Twagala kubala. Buli lunaku ya spendibwanga sente meka? Listen. Every day, how much was spent on him, on her? $720. $720. Buli lunaku. Si kumuspendinga kwezimu allowance ye. Allowance? Minus eddwaliro government okujjanjabwa. Every day? Yes. $720. So $720 gwali ku radio 4 ne radio. Ze million 2.6. Buli lunaku. Million 2.6. Every day. That is every day. Yamala emyezi mukaaga. Omwezi wofuna kino normal playing by omwezi is how much? Lindako 30 days. Times 30. Sendo zimanyi million 7 mu mwenda. Times 60. Times 6. Ozulide million za Uganda bina mu 7 nezigwa. Kakati okwo bawe eyali omujjanjabi nga yaweebwa $4 buli lunaku. Ajjanjaba mukyala we naye asasulwa gw'omuwi w'omusolo. Nze bino byonna tibyali badde bikulu. Naye radical extremists ba Nuupu nga bakomaningibwa Kyagulanyi bademonizinga muganda wange Jacob Oulanyah nga government bemututte mu America okujjanjabibwa okwonoona ssente z'omu musolo. Ne batuuka n'okugamba mbu ssente z'okujjanjaba Oulanyah zaali zimbye eddwaliro. Nange mbuuza ssente zino million 4.7 mu mmeka zetusobola kukyusa ddwaliro y'emukono? Zino tekuli kusula, tekuli tiketi za nnyonyi ezaamuweebwa zize kasente beera pocket money. Ulira ate ng'ate million 45 buli mwezi zimuweebwa emukono zigenda ku akaunti ye. Opposition mu Uganda successfully kyebadde ekoze kwe creating embeera nga buli muntu agisaasira nti batuukirivu batulwanirira. Bali evil nnyo n'okusinga ab'NRM. Opposition? Yes. Actually, the current breed of the opposition n'ogiwa government ya Uganda n'entebe eziri mu parliament bazitunda. Isn't that being too much? It's not too much. Kubanga I know them, I've worked with them. Greed gye bayina. But she objected ku TV nti as a speaker nanko speaker ku negotiating anything. Mwabali bagamba nti Namboze yamenye ko mugongo yayimuse mu ntebe nga bafumise pini. Yamenye ko mugongo. Namboze. Ne yetola ku ntebe bwati. Bamumenye mugongo. Ate bangambye ekyabadde mu code za NBS ye kyamunyiziza nti onjabyo otya mu bantu. Namboze okimanyi yali mu NRM. Mpulira. Namboze okimanyi yasibwako eruzira lwa bukumpanya. Yes, obukumpanya. Yasibwako eruzira lwa bukumpanya. Namboze gye kutola mu kkooti. Antwaleyo siriiwo. Okimanyi ekyo? Namboze yaliko mu NRM n'ava mwene n'agenda mu DP. DP be byanyiinya n'agenda ewa Kyagulanyi. Oyo ajja mu kibiina ky'MK oyo kati I can assure you. Ajja enewa MK. Kino nkyogera nga ntya Allah. Tabera Kyagulanyi. Namboze yali takoma mu parliament. Ne bampuuga wonna bali tebadda. Abantu baali babakoowa. Bo tibali mu byabufuzi banoonyi ba ssente. Kyagulanyi oyinza butakkiriziganya naye. Naye yabazza. So what's your problem with the Nambozes? What pretense. Okugamba nti tonywa bia naye nga bwe twebaka ekiro fridge zikala. Pretense. Lwaki osembera ng'olina yirizi? Kyekyo kyokka. Nze bulijjo nkigamba. So where is their pretense?
bwino yuno yavudde yakugamba bo tibali mu negotiations na government. Wana abantu abasinga nze bensanga okusanga. By the way, it's okay all over the world. Nelson Mandela long walk to freedom yakyogera bateesanga. Lwakuba nti NUP ne Kyagulanyi ensobi gye baakola bakkiriza abaana abato okusalangawo decisions ku social media. Zokutesa sinaako buzibu. Nakubuuziza Segirinya Nalani Sewanyana bakomplaining anti Mpuuga and group basaze amagezi ne babajjayo. Who is the complainant now? The last time I saw Segirinya ne Sewanyana bali ku court ne balajanira Minister of Justice and Constitutional Affairs mugwano wangu ekitiibwa Norbert Mao. Yes. Mao tuyambe tuveeyo. Nze bwe mba nimba Katonda ampe ekibonerezo. They were pleading to the minister okubayambako okuva mu Minister muleke nze bwe mba nimba Katonda ampe ekibonerezo. Mama wa Segirinya mirundi emeka gye yajja mu office. Ebu sujja kubyogera wano. Yes. In your office? Yes. Bwe mba nimba Katonda ampe ekibonerezo. He pleaded literally with everybody. Everybody. Kakati ani alumirwa Segirinya okusinga maama we. Waliwo omugwe mpulidde agamba mbu baali badde mukomera nga Mandela. Yakugamba ali mu kibuga ali abulamu. Ali mukwasa. Ontegeera. So kankubuulire Segirinya ne Sewanyana ne baganda bavayo batugambe nti Mpuuga mwakola bubi okujjayo abaki abaana baffe. Awo Mpuuga okusala amagezi ne bataba Segirinya muwagira 10 ku 10 atabeerangako mu kkomera yayogera. Kankuze mabega wandeese. Ekikyalo omanyi nti mu Uganda muno okuteesa kukola ki kubeerawo. Kyagulanyi nga bamukubira emigga Arua. Ojjukira nti baali bamuganja okulinnya ennyo entebe ng'agenda. Simu tiyava Namunkekeera. Simu yava wa Genosale. Hey. Bamukiriza okulinnya ennyo. N'eddoboozi lyo ngenda direeta Kyagulanyi ng'akaaba ayita babi nyamba. Yalinnya ati ani yasasula biiro ye mu America. Bana ati mutu provoking nnyo tuyina ennaku etumala. Ompulira? Nzija. Gwe wandeese. Nali badde ndi waka ndi na mugole wange. Nkulamusizaako omugole wa Mwami Frank Gashumba. Kankubulira ekirala. Kyagulanyi ng'akwatibwa Arua. Tewali muntu yakuba kerere. Mute Kyagulanyi nganze ne video zange zikyaliyo. Nafirwako na milioni 2 lwekyo. Waliwo muntu twalina okukola business ne mu government angamba based on the video I watched yesterday we can't give you business. Olwa Kyagulanyi oyo. Najibwa Arua n'atwalibwa eggulu ne yeeyimirirwa. Kyagulanyi manyi oli ku radio kuno. Okyalipotinga mu kooti eggulu. Nkuvuga mpola. Kyagulanyi ne bamukwatira Luwuuka. Ekyavaako okwekalakasa mu Kampala abantu abasoba 50 ne bafa. N'atwala mu kooti Luwuuka ne yeeyimirwa. Kyagulanyi kyalipotinga mu kooti. Lwaki tukyalipotinga nteeseganya na government. Lubongoya ye liaison officer. Yakolanga go between. Enoneri. Kati mu abaana bamwe nga balete bajengala bizaabwe nga bakuba. Again, that's a very serious allegation. Nze kugamba nze ndi nswera mu State House ngwayo n'engwa buli wamu n'engatta. Owulidde? Kyagulanyi ng'aleeta emmotoka n'amadika. Emmotoka gy'ayina ey'amadika General Okabe bagina, it's a preserve for the generals in Uganda. Kino kiddamu emmoloka ya Kyagulanyi gy'ayina, it's a preserve y'abageno ba UPDF. Bonna bazibawa nga bamaze ogezaako okutta Jeno Katumba Wamala. Naye Kyagulanyi ne bamuwa. Ulira? Naye gundi yange evuddeko eno, sorry. Ontegera ndowooza. But I want to give some information. Nzija. Kyagulanyi ale emmotoka Kyagulanyi eyo amadika gy'ayina, it's the same haka Jeno Muhoozi Kainerugaba gy'atambuliramu. Emmotoka eyo ng'ejja ebyaliwo mubimanya. President w'eggwanga yamala kuwandiika bbaluwa. Ebbaluwa erina ku internet nti emmotoka eyo mugite nga tesasudde musolo. Tewaliwo nteeseganya. Waliwo enteeseganya wakati we. Bubuuza. Nenyini kuwandiika bbaluwa. Yes. But listen to what Kyagulanyi says. Our position remains that we must. No, but listen. Bibuulire balinze siwulire oyo Gasiya. This is Bobby Wine saying. We must. Sibiwulire ebyo nze. We must not beg General Museveni and his regime to grant us our God-given right. Kati nkusesa ki? Bwatyo bwayogera ku press conference ng'ekiro ayingira.
mwabatuuliriza bwe mulimanya opposition ye Uganda kyeri muligamba twafiira bwerere era gwe omwana mpuliriza essaawa zino keera ku makya weepakasise bw'owulira awali okwekalakaasa kwonna duka zambwa kyali ne mwami Gashumba Frank okuva mu Simuka Uganda ne Council for abavandimwe. Mwami Gashumba oyina ekintu kyoyogedde kyolese mu kkubo oye nti nope kyeraga si kyeri and I'm wondering why you're saying that. Nope kiri abona okwana omuwala nga mulungi nnyo naye nga tannaba kusekako n'otuuka waka n'aseka n'olaba ebiwuno byonna nga talinamu mannyo. Mu kulonda wali wabula wiiki 2 okulonda kubeerewo Kyagulanyi ya flying out family ye ng'ebiseera ebyo kata yaspendinga ndoza $6 nga 6 okulonda bwe kwaggwa kuba yali birthday yani n'abakomyawo abaana. He's very very selfish. Chovola n'omulambo gwa lawyer wewe Mary gulemedde mu America. Nupo efuna 3.9 billion every financial year excluding as a leader of the opposition. Mulema mutyo okujjayo omulambo gwa wa Mary mu America $2 Sajja yawayirewo mu biri ennyo bwa. Tewali wano lawyer genuinely yalwanirira Nupo na Kyagulanyi oyo nga tayagala sente nga wa Mary. Va ku bano ba lawyer abalala banonyi baki? Basente. Naye mpulidde family ekyanoonya million $10. Just 100 million. Just. Ekibiina ekyokubiri okuba ne sente oba mugate muina sente ebizimbe nga biyimuka ebyalo nga mubiguze mu bimazeewo mu family ya Mary namwe baloya abalala next time beba bapangisanga basooka teeka sente ku mmeeza mwabatayina sente ebyalo nga mubiguze biggwawo ebikomera nga biyimuka apartments nga ziyimuka. Nyanzi mukwano gwange yali ne Farida nakazibwe ne bamuuza ku family ye omanyi bwe yagamba nti nabatwala mu America. Ebali mu America. Uganda bwe litereranga bakomawo bo bafuna obutuuze abamwe babatta wano abana ba ekitufu ali mu America. Owulidde? Uganda te breeding tuyina challenges but Uganda is not breeding. So kuno kwenu maluma kuleka wa Nupo. Museveni yagamba by 2021 tewajja kubeerawo ki kasita bakuba Dr. Kizza Besigye ne bamugjawo. That was it. Yekka yali credible. Owulira? Obusungu bwa Kyagulanyi bunagwawo butya. Si musanyufu kati kino kiri lwakuba nti government ya wano investing sente mu information. Bino ebifaananyi ebisinga byalaga abantu babakidnappinga. Yes abamu baabulawo naye abasinga balamu. Waliwo omwana gwendi mu kukyatinga naye ali kata naye balaga ekifaananyi kye. Oli mu kukyatinga? Yes. Akugamba ki? Yaganze nava mu Uganda nakuwa ebintu bya Nupo ndi mu kwepakasiza. Namuuza te ekifaananyi kyo ti mama wange bamuwa $3 Kyagulanyi ojjukira bayagende Kenya ne ba Dr. Kizza Besigye last year nga balaga oba bali celebrating a human rights something balaga ebifaananyi by'abantu abakidnappingibwa balaga n'ekyomondi eri kyomondi a comedian in Kenya abantu baga kino kiki gwe mugamba mbo bamukidnapping e Uganda. He's a top comedian in Kenya. Muzanyi wa Katemba. Yes. What Kyagulanyi studied well bakita drama. That guy can do a movie. Get those headsets. Ono Mathias Mpuuga, leader of opposition. Ulire bigambo bino. Kidwaka abantu baabwe. Ababuziddwako abantu baabwe. Bajjeemu enjala. Abantu abatalina kye balya. Abavubuka enkuyanja abatalina mirimu. Beetaaga obukulembeze. Obukulembeze obwo si buli avaayo nti asibye ettaayi nti bamulonze mu pinti oba kansadi gwe beetaaga. Beetaaga abakulembeze abanaabeera ab'amazima gye bali. Abakulembeze abalina courage obumalirivu okugamba abawagizi baabwe nti eyo nsobi that's a mistake. Ekyo kyemukola kyemwogera kyemusaasaanya kikitugattako muli mu kutusaasaanya. Mu kiseera kino twetaaga okwekumaakuma ngaffe abakulembeze b'abannaffe tufunemu abakulembeze abalina courage abalina obuvumu okwaŋŋanga okukulembera abantu betukulembera nedi n'abatuuliriza bafaananako nga Mandela bwe yakulembera abakabbulu abo bakulembera abaddugavu South Africa nga bajogeddwa abakabbulu bafaananako Martin Luther King ne banne ba Malcolm X bwe baali
nga bakulembera abaddugavu mu Amerika bali bajogeddwe nnyo n'okutyoboolwa abazungu. Abantu abafana bwe batyo beetaaga abakulembeze abalina obuvumbi. Tebeetaaga abakulembeze baagala bwagazi publicity. Beetaaga abakulembeze abajja obbagamba. Tebaagala abakulembeze bakwemulisa. Mpuuga wekitiibwa alinga kugamba nti ali very frustrated and disappointed n'abawagizi particular ab'ekibiina kye ekya NUP betumanyi abamu ku bo abavuma abawemula. Yeah, but nze wesobola kusonyiwira Mpuuga. Abaana bakyagulanyi bawemudde buli muntu, bavodde buli muntu. Ffe baatuvula kati buli kivumo kitukubako bukubi ne kiddayo. Baavuma Archbishop Kisolwanga ng'akyali mulamu. Ssaabasajja Kabaka ne bamubika. Eno embizi y'ettaka yamubika. Okiwulire talina matu. Mwami Lumbuye. Yes. Don't call him mwami. Owulira? Tebalina gwe batabise wano. Nga Mpuuga aliwa. So wabuuza nti Mpuuga waliwa. Ng'abaana bano bawemula ensi yonna. Dr. Abbas Kalisa omujjukira. Aliwa. Owen BS. Not Abbas, Anas Kalisa. Sorry, Anas Kanisa. Ne bamuyita omusiyazi, embizi y'ettaka nga yemuyita omusiyazi. Mpuuga obaddewa. Abanyarwanda balina olugero. Kasita okkiriza abaana b'okuvuma abantu b'okukyalo bamaliza bavumye ggwe. Bano abavuma Mpuuga balina okuvuma Kyagulanyi yagala ogaane. Ekyo balina okumuvuma. No, avuddeyo kubagambako. Wea Kyagulanyi enzanya yenjimanyi. Mpuuga alinga kugamba nti. By the way, Kyagulanyi ayina ebikwatagana ne Museveni. Museveni yagenda nga lwana n'obote ngalaga nti entesa zigenda mu maaso naye nga NRS ensera kyengera. You get it? Kankubulira abantu bana abasinze okuwemula bano abantu. Abakulira yoyo Lumbuye. Lumbuye? Yabakulira? Yabakulira. None yafa. Oyo yali akumanya mu mawanga Jakana. Waliwo akawala so baakayolana nnaku ezo. Naye ng'ogenda kitunuulira. Bw'abeera awemula abantu, Kyagulanyi tavaayo. Olumala omukwata, Kyagulanyi ng'awandiika nti omulwanirizi w'eddembe Nakinku akwatiddwa. Waliwo ennaku ezo gwe baakayoola ali eruzira. Yanga simanya ani? Bobu Yanga? Yes! Nga lwakuwemudde leero, Kyagulanyi enkya ku mukolo gw'abeera naye ebbali wano. Yagala ogaane ne bwe ndiba nafa mujja kujja amaloboozi gano. Balina okumuvuma Kyagulanyi. Kubanga enkongo y'omu Buganda bw'etakukuba ng'oyingire kukuba ofuluma. Ky'omwagaliza ekyo? He has sanctioned it. G'omanyi ne bakuvoola ne bavoola ne maama wo. Okitegeera? Naye yakifunamu. Okay. Era Kyagulanyi kyakoze successfully kwe kwefuula mbu ye mutuukirivu mu bino. Tewali kigenda mu maaso mu NUP ekyokunyaga ssente ekyokuvoola abantu nga takimanyiiko. But Honorable Mpuuga agamba bino bikyamu birina okukoma. These must stop. Mpuuga byogedde late, you must exit. He must exit. Yes, Mpuuga byogedde late. Ate Mpuuga ate ku side endala olina okwebaza Kyagulanyi. Kubanga singa tiyali mukoka wa NUP. Mpuuga tiyalize nga leader of the opposition. Mbidde yali ajja mukuba akalulu. Mbidde yali mukubye. Weevu ya 2020 yaleeta Kasiya. Omanyi kye bayita mukoka. Enkuba bw'etonnya ennyingi mukoka ereeta ebibwa ebivundu nereeta ebiswaani ebyayatika bifooku byonna bye yaleeta. Njagala olabe the type of representatives we have mu parliament kati oba ku local level. Mukoka yajja takyadda wano. Kino kankikugambe. Takyadda wano. Mukoka yayita takyadda. Abaana balina omuli, abaana baali bakyajinze. Tuliyambala engule, entebe mu ntebe. By the way, President alina olugendo lwagendako mwetekeke muwambe obuyinza anti mwagala yatwala obuyinza bwammwe. Tekikyasooka kubeera wano. Abantu baabuuse. Abuuse. Ompulira. Segirinnya bamaze? Emyezi 17. 1 year and 5 months. Atabangako mu kkomera. Kyagulanyi bamuteeka buteeka mu kano akamotoka ka polisi. N'akaaba amaziga. Singa tubale ku TV wali bulazo obufaananyi. Just akamotoka ako. N'akuba omulanga babi. You get it? Emyezi 17 ogimanyi. Ebyabo byonna nga biweddewo. Batuuse n'okuŋŋamba nga ne sente sasula balwadde bakyazikola ki. Nawulidde Lukwago nkwegayiridde nkwagala nnyo oli muganda wange. Ebintu ebimu tobigendamu.
amulidde ng'akola ki kubanga olumu twagala okusitula loketi zaffe naye nga ndaba ziyinza okukuba owulira nawulidde ng'agamba nti be baba wadde ebbere emiliyoni 2 ng'agamba muganda wa Segenya mugende muleete miliyoni ameka 2 abasajja bamaze mu kkomera emyezi 17 ekibiina ekifuna 3.9 biliyoni temusobola basasulira beyire ezo sente awo Museveni nga janga azisasula otegeera ndowooza bannange mutuswazizza 17 months behind bars be basasula ba lawyers be bakola buli kimu baba wadde beri ya miliyoni 2 buli omu ng'ate ogamba muganda we agenda alete sente basajja muli bakopi. Can this stop now that tutandise okulaba abakulembeze Nuupu nga bavaayo kubyogera kino kikyamu because Mpuuga agamba nti wateekwa okubaawo new breed of understanding within Nuupu egamba ku bawagizi nti basebu wano muvumye wano mutyobodde such should stop must stop. No, ekisooka Nuupu enzija gyajjamu mwenna abasinga bamugimanyi simanyi bamugimanyi okitegeera Nuupu yava mu people power negendera nisanga kabina k'ebyobufuzi akaali awo nekabuukira kati ekisooka twabangayo delegates conference ekyo nkinako obukakafu baatuula maganja abantu 12 ne bafekinga delegates conference ne balonda Kyagulanyi okitegeera ekibiina ekigenda ekyasinze okujja n'amaanyi mu Uganda ebadde Nuupu era bwe kigenda okusaanawo kino kankikubulire bibiina DP bigenda kukomawo abantu abelieving amazima n'obwenkanya unfortunately abali badde babiriidinga kati bafuuse b'amalaya b'abyabufuzi buli wamu bo babeerawo okitegeera so omutawana ago buli teekako essaawo katono okiwulira bwekyo bwe kiri gwampuliriza bw'oba osukka emyaka 18 ng'osuubira mu Uganda wale munnabyabufuzi ajja okukyusa obulamu bwo iwe butabika candidate bano beekolera bwekolerezi ne Nuupu teri suubi mu NUP eyo ate ndwadde nnyo Nuupu yajja n'omuyaga era bwe yatandise dda ndagaayo wano ayota that is a political party. It has the president, has the secretary general, has the spokespersons. Ne mu Kampala muno tulinamu abasajja nga bazaala mu bakazi abaana ng'omukazi akimanyi taata w'abaana naye nga ali useless. Kitata w'omwana wange. Yes, nenga tena kyakola. Ate mu Uganda kiwali Nuupu waliwo kye bayita Firebase. Firebase ye running a Nuupu. Amaanyi Nubian League ayina gasinga Mpuuga. Emagere. Nubian League? Eddie Mutwe? Yes. Actually bobo onoonya. Those are not bodies in the party. They are nowhere mu structure y'ekibiina. Kati biringanga mu NRM. Waliwo abantu nga n'essaawa zinafuna President Museveni ku simu nga Vice President amufuna. Ekyo kimanyi? Nze nyina abantu bamanyi mu Kampala muno. Ne leero kufuna appointment naye. Naye nga talina title yonna. Amaanyi ge bakola ki? Ge balina. So Firebase ye running ki? So bwenduli abako ate awo nalikkiriziganya nabo kubanga bambi aba Firebase betwali nabo nga tunoonya akalulu ka Kyagulanyi. Katono nnyo uliriza omukyalo ono wa Nuupu. Ala ni otugamba kisewanya. Olya oli mukulevepeta temuwa nabira. Okimanyi kyambulera tyaliyo. Wamala kufuka mira mavivi ani ata kulabeka mocha. Oli mukutusumba ne totunyiza. Tatunyiza ala bisewanya na mwana temutunyiza. Tukumye obukakamu. Nze nkubulidde era wonsanga wetoderi. Nze nkubulira. Nambaze. Nze nja kwogera bamu bye mutagala wulira. Totunyiza. Kiwanuka budala. Otugamba ki? Ensi ebadde tekumanyi. N'emmotoka yava wano yasika ze yakuwaseneza service. Otugamba ki buno obudde? Baana bameka bafe mukono. Emukono ne fomu ennya tezavuddeyo. Fabavudde wala nze nabadde ne 7 districts zonna nalese fomu. Nemwe constituency emu. Just one constituency yabalemye not even a district. Kati mutugamba ki? Twetaga diala forms za president. Oyo bamuyita quote unquote General Sauda Madada. Bogamba balina amaanyi. Akakati. Temutunyiza. No, let me tell you, ate wenzikiziganya n'abaana abaana. Bwe twali tunoonya akalulu ka Kyagulanyi ekyaddondako obubaka. Firebase ye yakalimu. Firebase. Ndayira nga ntya Allah.
omuntu yali mu kalulu ka Kyagulanyi ak'ekyaddondo yali ya Segirinya, omubaka Kasozi eyali Wemakindye ne Ssekigozi. Ono Wemakindye naye Mbaddemu Segirinya, omubaka Kasozi Ibrahim ne Ssekigozi be baaliyo. Ssekigozi Nsempala? No, Ssekigozi muganda yali yagala okujjayo Ssematimba. Ebusiro. Kati bano ababaka bonna Nambooze mbu aihia yasaba ne miliyoni 2 campaigningira Kyagulanyi. Mbu Kulia Nambooze Mpuuga gurupu ezo zonna nga Kyagulanyi bamulaba ng'omufuuyi w'enjaga. No, abo bonna nga tibaagala musemberera bamulaba ng'ekintu ekivundu. Owulira? Nga bukedde olupapula tekuba kifaananyi kya Kyagulanyi kirungi ekuba kiri ng'ako muntu enjaga wayinjaga ginywa. Ompulira? Bano bonna b'omulaba nabo bano bonna ba Nambooze yali bridge batwala mu parliament. Nambooze yali tayinza kudda mu parliament. Ate njala mukijjukire mu 2016 Nambooze era yasalako n'agenda ewa mama Mbabazi mu Jepamu. Ojijjukira gundi bagiyita batya? Go forward. Ompulira? Nambooze yasalako n'ajoininga Go Forward. Bwe yalaba nga tekutte muliro Dr. Besigye bwe yagenda emukono n'abuukira Besigye. Bagenda na kiriwo. Kusala okujja mu NUP. Aha. Be balaba nga Kyagulanyi yaliko amasanya abavuuka bangi bamuwagira ne basala. Waliwo mwaka omubambi wa DP yaŋŋambye mbuya ye yabitegeera na kuolu. Nti basaze dda nga naye talina kyakkola. N'ajoyininga. Naate weewuunya ababaka abamu abaasigalayo. Ontegeera? So banoonya Museveni enkya n'amala ajjako NRM yero n'agifula ekibiina ekirala bakiyingira. Bakiyingira. So bino biraga ki? Ebyobufuzi bya wano bya mmere. Mmere ya leero. Mmere ya leero. Survival. Naye abaana abeera mu 210. What about the genuine supporters? Kati ondese bulungi awe nsinga okwagala. Bannayuganda abanyigirizibwa mu mbeera yonna abaagala enkyukakyuka bakyali ku mulamwa naye omutawaana guli waggulu mu bukulembeze. Omukulembeze yalina obbatuula eyali obbatuusa mu nsi ensuubize yali Besigye kana akakundi ne kamukuba. Waliwo omujege yaŋŋamba ennaku ezo Besigye twamu emirundi mingi nga mukyasoma Bayibuli myaka 2000 mulinde Yesu gwe mutasuubira nti alidda. Besigye bamukwasa emirundi mingi. Ne bagamba emirundi mingi ne bakyalinda Yesu buli lwa Sande ayakomawo. That was it. Kati survival kulya sente baana bamekese sente. Bamekese pepa. Bamekese sente. Buli mmoloka ennungi bagiine atayina mukazi ayina basatu yayina boda kati ayina 15. Nakubuza ko lumu Nubia Niri Nedi Mutwe Nubia Niri nga yakava mu komera ataleka wadde ka kioski akatunda amandazi sente zakola embaga zaavaawa. Waliwo sente zaabaweebwa okwekubako enfuufu. Yes. Abaana baanaku nga bafa. Bo batwala ku holiday. Muganda nge chairman Nyanzi manyi kwali kuno. Yakyogera abaana be bali mu America. Uganda bali mu America. Jibasinze. Abamu bali kuno ne fees bazisasudde. Ne abaana b'abantu abafa omusaayi gw'abaana abafa olwa Kyagulanyi gujja kululuma yagala ogaanye. Nsonsozi ne Iraka lyabajjukulu w'Omukama Kabalega. Jagala kujjukiza gwali ku Radio 4 mikwano gyo aba Yuga Roll bano bakolera ebyokunywa n'ebyokulya ebisinga okuba eby'omulembe bali wano Capital Shoppers Ntinda era nga batuwa ka chai wano ke tuli mu kwemiisa gwali Facebook live osobola okuba nga otulaba Yuga Roll bakola ka chai ak'omulembe ebyokulya eby'omulembe mbakuzigirira bw'oyita mu kibuga Ntinda wano mu Kampala agenda mu parking wali ya Capital Shoppers obuze Yuga Roll ofune kyolya obulamu n'embeera bibeerenga bikutambulira ddala maridadi sana. Kyalina muganda wange mwami Frank Gashumba njagala mu eddakiika 5 zokka nkufune naawe ku simu messages nziraba when I have quite a number of messages that I'm going to be going through later on in the next few minutes. But mwami Gashumba oyina ekintu kiri very very pertinent. Okay, nti ani akomplaininga Basegirinya ne Sewanyana bibagamba nti Mpuuga wakola bubi oba mwakoze obi abatujjeeyo. And I'm wondering where do you see this end or predicting oti enkolagana ya Segirinya Sewanyana ne principal inabeetya Segirinya now that they are quiet basirise tebogera Segirinya akyayina constituency eyo akyayina sympathy vote. Ekyo kyokka okuba nti amaze emyezi 17 ng'ali mu komera
it's an automatic vote for him mu 2026 ate Segirinya raiminga n'abalonzi be ebintu byakola. So whether with or without Kyagulanyi? Yes, okitegeera. Naye waliwo obuzibu obuli mu Buganda wano. Ebifo ebirala ng'okuva mu Mambuka mu West eno mu East, abasajja abataka oba abasajja abakulu bakyali in charge mu bitundu mwe bava. Abantu b'engulu awo bammawo bonna boolaba mu bitibwa bye balina ba Jacob Oulanyah nga tanaba kufa, nga ba elders ba senior citizens basobola basamoninga bonna ne bagenda eggulu oba Kitgum ne batuula. Era Jacob Oulanyah yaŋŋamba ye bwe baba bayitanga meeting bwe begenda okutandika tiwali musirikale gwe beetaagawo, oli mwana waffe, toli speaker wa parliament, toli minister constitutional affairs. That's Mao now. Luli yali DP president era yabeerako chairman w'eggulu. Ne mu West wekiri abasajja abakulu basamoninga bano ba Jim Muhwezi, konvo ya Jim Muhwezi n'agiteeka wali ne bakugamba bino bye mukola bikyamu mu bikomye mu Buganda tekiriimu. Ani akyasobola okukolinga order ku bavubuka mu Buganda wano? Eyali badde abakolinga to order Ssaabasajja Kabaka, abantu abasasulwa Kyagulanyi basiba bavoola Ssaabasajja Kabaka. Kati kyekiri awo. Mami wange yaŋŋamba ekigambo, oyogeranga ebintu byonna naye toteekanga erinnya lya Ssaabasajja Kabaka mu bigambo by'okola ki? Oyogera. Okay. That's the respect abantu b'omu Buganda gye balina eri Ssaabasajja Kabaka, abantu abakulu. Kati Kyagulanyi n'alina kino ekigambo, temulina kye mutugamba. Kaakati muganda nga empuuga bulijjo bavuma ffe bakutandiseeku, baleese n'obutambi lwe bakuba amasasi ne muka musajja. Omwogezi wa polisi then Masaka yakikonfirming ati kuno kuba kwa mpuuga amasasi tekwali political, kubanga omusajja nyine yamukuba amasasi ye yamutwala mu ddwaliro ne mukyala we ne balaga ne bupulimo ebiseera ebyo mpuuga bwe yalimu be bana abaana ba Kyagulanyi. Era bw'oba toyina seeking toyina bode amange eyaffe oyinza ogenda mu depression. Owulidde? Ne predictinga balina okumuvuma wanudde. Bamutandise dda. Kitaffe yatugamba nti omuntu wala ku kyalo amanyi enkuba gyeva. Balina okumuvuma. Batandise nedda, by the way. Principal. Abyo bitaito byonna. Abedi Bwanika yaleeta ekirowoozo. Omusango gw'Abasegenya guli politiko. Tegujja kusalibwa mu kooti. Ne bamuwalabula. Katono nnyo. Linako ne bamuwalabula. 17 years later. 17 months later ne barealizing nti Abedi kye yali ateesa kye tulina okukola ki? Okukola. Katono. Mwe mugezezzaako okukola buli kye musobola okuyimbula abaana be mugamba nti bakwatibwa security ne government. Maybe it's time you sat down with the head of state nga tusebo tuwogere. What do you think about that? Abakalaba system eno bwetambuza emirimu gyayo mwe muyinza okupakukana statements ngezo. Ekisookera ddala banyige bafukamire, ffe tetujja kufukamira. Tugende mpola honorable. Banyige bafukamire, ffe tetujja kufukamira. Abedi Bwanika bw'abanga ali convicted bulungi n'endowooza nti bw'ogende wa President Museveni esooka bw'ogende wa President Museveni olwo obuwanguzi bwaffe bwe yatwala bukomewo. Ekyokubiri bwe bamala okuta abali mu makomera abaafa balamuke n'ekisembayo obulumi bwe tuyiseemu. Naggambako olunaku olumu nti nze nawona okufa for the good of the people. Ku lunaku lwa 14 you negotiate with the system. Abantu rida system ki eriwa? These are indicators of a rotten state. Bw'olaba ne gwandibadde otambula naye ate alanze okwekuba ebitege. Munnaffe Mwami Bwanika bw'oba olwana n'ekintu ekyo
kwekitwale mu maaso naye is your colleague member of parliament anti nange onale bwenkyogedde munnange bwanika bw'oba olwana n'ekintu ekyo ekyokugenda okwetondera president Museveni ate abantu baffe abatalina kye baakola Sewanyana yakola ki Segirinya yakola ki abo abaafa nga battibwa nga bakubibwa amasasi baakola ki sebo tambula ogende so you're not willing to support that sigenda kwegatta kunedda buli omu alina engeri ate nyala kugamba eno struggle ejjinja ly'olina ly'olituuzaako kubanga argument ye wuliriza kano kokka ejjinja ly'olina n'obuzito bwalyo yotuuza ku struggle n'egenda wa mu maaso bw'obanga olaba ekyogenda wa president Museveni ekyogenda wa muhoozi omwetondere nti kubanga ayagala abaana baffe bateebwe kyoba okola mukadde waffe abeeri bwani Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo 13 katonyeza 3 radio 4 ensonsozo ne 10 katonyeza 7 radio 7 radio yabajikulu bomukama kabalega nze Adam Kungo webale kubera ngo kyatugoberera duboze eryo lya ombaka wabusujju county honorable David Luchams Karuwanga munakibina kya NUP naye mwina sometime nagati ebyo kwetonda ma ne ya ne nie yo comment ifune ku bantu mwandikasho oyo muvandi mwe muganda wange Karuwanga kubanga si yali omusibe Karuwanga ndage muganda we kojjawe mukyala we oba mutabani wali mukomera nakugambye debate ene esobola okugenda maaso singa Segirinya Sewanyana barelatives be bavayo ne bagamba nti lwaki mwateesa n'abantu bata abaana baffe but bw'oba bebakolako DNA tomachinga Sewanyana ne Segirinya ensonga mpuuga ze yayiseemu ne banno bajjayo toyina lokasi zidiscussingako abalinyo